Ale tusabanga ate nsaba Kenzo kuluna akikole bannanga emikolo tugirindiridde nga bwe tulindiridde ki ale tusaba yedi wakati nga tukyali mu bijaguzo byaffe tetwagala bifaananyi oba binyo simanyi ono nze namwagalako simanyi bino akina sima bifaananyi bya Idi tulina bifaananyi bya Idi byetwagala kati tuli bize ku Kenzo tuli bize nnyo ku mwana tetwagala sima bifaananyi simanya happy new week neda twagala bifaananyi bya Akiika kati twagala kuva ku Kenzo yo kati sagala bifaananyi birabina bitu distract twagala bifaananyi bya Akiika omwana ow'obulenzi ye bamuyita nini kati manyiko limuli amusuuza naye eri okubiri awo ina okubanga naye atandikizaako ate nze engeri gye ndi close mayinza n'omuteekako erya Saimu musiraamu ajja kuba Shamima nti mulenzi okwete okunoonya wetujja wano kutabuse okunoonya wetugwa okuli wano naye Saimu Kenzo abakitukoze era tuyita kwa Akiika Sister Mula Nyamtoro Fiona Minister mama omulungi waffe mama w'eggwanga Uganda oyo mama Uganda kati mama Uganda atobera mukyala president we first lady kati first lady tusaba tuyite kwa Akiika bambi tokitukola banagamba twasigaddewa ne bw'otuyita buyisi ne bwemutuwa kaadi nga tekakasa oba mutuyise va ku bigambo by'abantu ebyogerwa ffe tubeera ne sayidi lubeerera nnyo kuva dda olaba tetulina sayidi omanya baatuyisa bubi tubadde ttiimu mmwe mu mutima yes naye kati twagala kiraga kuba tetwageredde mu kaseera akatuufu right time timu Nyamtoro tugenda mu Akiika tuva mu Akiika tuyingira ku kyala mikolo mingi gituuba talayira baminisita tebalayira balina olayira tubadde tusaba Kenzo omuwerekereko nkyembadde njagala amuwerekereko kati tujja kubeera nga tuwaga ate naye kira kati Uganda yakyuseemu Nyamtoro gattako musuuza gundi taliiwo makula bujingo taliiwo embaga twali tugimaze netuyinza omuyitano taliteekako bawa mutima mubi Nyamtoro musuuza Nyamtoro musuuza kati ate naye musuuza okwongerako kasonkazi muyite Fiona musuuza kati ate naye Kenzo yasiramuse Falida abagagga basiramuka anti feno tebatufuga tetufugika ono bro mulalamu bayakyuse kale simanyi oba nkisazi naye ndabanga yakyuse oba omukolo gwe twasembayo awo omusajja bagenda okulanga bisusse ku famire negaba ne mukazi kamale gasiramuka naye mujjabba mutususeeko amanyo gakuluma gaguba oliisa ludda lumu gakunyenyera bosaayi ekyokya oba ekinyogo gagasanyalala ebibuno bijja omusaayi galimu ebituli tokyalya nnyama senyesa nana habo mouthwash gwe tukomezzaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza musange mu supermarket ne famasi zonna era yawandiisibwa National Drug Authority. Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya higher diploma, national diploma ne national certificate nti okwewanisa kugenda mu maaso mu courses nga fashion and design, hairdressing, catering, building and construction, electrical installation, auto mechanics ne plumbing. Okwewanisa kugenda mu maaso eri abamaze senior 6 nga bagala diploma, abamaze senior 4 ne P7 nga bagala certificate. Tukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom petrol station oba tukubire ku 0414 27 26 Kampala Polytechnic Mengo mujje mwewandiise leero. Gambye mbala nze mbala kakati goyinza kyenkagalako kayina wato era njagala kebuzaako just baby weight ye badde kacyankalanyizaamuko naye she's regaining oyo yisiye mwana akyasoose okubeera kufuna obwa minisita nga muto ekirala kayina smile ever smiling ekirala nebe kabakanyize kakuddamu mu ngeri ekikopo nze ndowooza beetaaga amaka nga gali wagazi kuba abagenyi tugenda kujjanga bangi kaliko okwaniriza ekiri ku famire eyo ekyo kati Kenzo yafunye ssente Kenzo tebakyamuvuma tosobola kuvuma muntu alina ssente tosobola kuvuma muntu ng'alina ssente eno Uganda ekisooka enkwe zino tambula nnyo naawe kati ffe tuli tiimu Kenzo nze ndi tiimu Nyamtoro ye tiimu Kenzo. Auntie Nyamtoro is my brother. No, she's my sister by blood. My sister, my brother. She's your sister. My sister, not my brother. No. Nyamtoro akubitiba byafunye tachetaga kuita sister bro. She's a bro. She's a bro.
Nyamtolo you are a bro. Ne Nyamtolo mukwano tulowoozeeko ng'abantu bo. Kenzo febula batuyinza okuba tubale tuna bitubogere ebikikinike emabega kaabo. Bibadde betugambibwa tubikole. Ne njagala omanye nti ensene ejjuddemu abantu ab'emitima emibi. Nenga febuli babo. Ababadde batujijika omugambo. Nze nabadde waka n'entulabo neefumiza ngamba naye omuntu nga Kenzo oyinza muwalanira ki? Owala n'otya akaana k'embaata. Oyo mwana avudde wala Kenzo. Atobye kuva ku lunaku olusooka mpaka ku lunaku olusembye. Ate Mukama teyeerabira abantu be bannange muvumye sister wange blaza. Mumuvumye naye nga tusirise bwekye. Ne tugamba akaseera kagenda tuuka tubakube knockout. Nze kyalina kye mutugamba. Kenzo kye wakoze nakakasiza olabira wala. Kenzo nze timu Nyamtolo. Oba beesanga wa? Simanyi. Nanti kye kye bagamba mutambulire mu bifo ebirimu abantu abategeera. Onoonya musajja ategeerekeka okyagula nkoko ya bisaaniiko. Yeriwa. Wandegeya. Ya bisaaniiko. Okyagula bisaaniiko chicken. Buli lanchi gye bakusanga. Oganda ontera mu kibutte ekingi. Ate mnenge obatunulira bembe. Abagagga te baabalya kisaaniiko batuma butumi. Ogenda basangayo. Funa kasente genda ko kushera tu. Genda ko ku Serena. Ng'omwala asaala omusiraamu ku parliament wano ku Lockdown tebagaana abantu bayingira kusaala Juma. Ku parliament. Yango osaaleko ne honorable. Gye tubeera. Erogo. Ayi. Saagala kubeera nnyo wala nnyo. Ne Nyamtolo. Kana kato. Kalungi kakyalina smile kakyaseka. Kakyaseka embale zitagenda nnyo paka mmatu. Nyamtolo bwaseka bagamba babali baseka. Kwa smile yesu emala ekyalo. Gamba basese bannange banyumiddwa. Ate kaliko okwaniriza abantu. Nnyo. Nakalabye. Atera gigike. Asa nakalabye ku vidi ne manyayi mutuufu. Enagenda nakyalira ku mwana. Ne manyayi ye mutuufu. Nefe tukobeere. Namulamu nategeredde oyo mutuufu. Omulungi genda tandikira ku baana abaliwo genda obakyalire. We tuli wano. Kati fena tuli baana be. Kati fe tuli batabani ba Kenzo. Olo tugoba ki? Nke sinategeera naye nga kino kye tugoba kijja kuggoka. Tetususe. Tetunasukka. Maama tokolayo ku press conference. Onaazeetaaga. Waliwo abakuvuma maama. Yeetaaga ku PA. Wetaaga ku PA onetaaga ku anakwambaza. I can be your maid. Atos ogenze nnyo bro. Kinene. Sikalu seko ogenze nnyo. Ogenda olaba oyingiranga. Nakagaddeko kali nakyo. Kali nakyo. Siwa makeup. Siwa makeup. Ali nakyo. Omwana musu. Like she's on a natural skin. Enviri ziri nakyo. Omwana musuuza bamumenya omutima n'atwala obudde ne yeetegereza. Era kati kyenjize byonna omuntu wakumenya omutima take your time. Sooka osirike bamwogeredde bamulaze buli kimu ng'asirise ng'ali ku kintu kimu practical genfunyo practical. Kumbe bulijjo nali mmanyiwo yayimbawo practical. Kumbe ye practical eno. Naye kali ku nakyo. Enviiri zaako wazirabye. Nakyo. Oyo bayita batya? Nacho hair wabeyo kumaintaininga va ku bino bye baba kubamu ekizigo ne kikocha n'ofune bwa talina kasige kakube beba bakasana kusaba dieza makeup arego jukira omusala gwe gonna kugenda ku account ya fefe tukole embalirira fe baganda ba Kenzo ankara Kenzo jukira kati Monday yaliwo fe twasigalawo Monday katonda yamumu ate ba sister babulabula kati nzaliwo kati gwabeerawo kati nze mukuru wanti nze nsookayo Nemula Nyamtolo like you're so wonderful. Soko mumpere bugambo buluzungu ngabo na busaka. You look gorgeous and elegant. Naturally bombardious. You don't have any makeup on you. Yes. That's what we want. There you are. The waistline tells it all that you are the one we were looking for. You put on the suit and like, yeah, she's a real woman. You're the person that we have been waiting for. Looking for all the time. You've come to in the time we wanted you. Akasela kibadi kwa kwagala.
you're going to shed our tears ogenda sangwa amaziga gaffe getukabidde ebbanga ne shade atobogenda kutukabya shade bakyogera shade wipe nawe hey I want to wipe your tears shade mpozi abakaaba hey sister mulo jaggumamu ffe babo ffe tuliwo Kenzo talina nnyo bantu ffe tuliwo ffe babo ejjukira kali kana kambaati okoya Kenzo yagala onaba nankwe yagala kuyita owenko oyinza oleka ffe ababa bakulaze ntuli bawo mu kaseera nga otandika Kenzo nkubeereddewo nze nsaba ekintu kimu muula ampite mubuuzeeko kimu saagala bingi ampite mubuuzeeko tunyumyemu tukyalire ku baana nze kasama benga akyalidde ne mamwana nga bamukyalira bangi ate bonna abanene naye bannange kyendabye kola connections kati ebyo byebinyiiza gundi bigayi danga mbadde onizera byebinyiiza bigayi kati ebyo connections wamulabye yakyalidde omwana jjajja bagambye jjajja and daddy on visitation nga jjajja yani kikate bigayi jjajja wamulabye yabaddaani kamya tuli omwe omanyi sente beti kamya zaalina ijijji nga yakyalidde omwana ku viddi kati bigayi singa ebyo byolimu bigayi alina skin ina akaana kenda byakawala jjajja kabadde student nga nebakafaanana maya nako kaffe waffe tukyalina omubabiri n'oli gwe batugamba omulenzi kale naye lwakuba olaba relationship ezo nga gwodatinga w'amaanyi anti bw'omunyiiza bakubira jjajja jeno ne bakubira anti CEO kwegamba ensonga zammwe abazituulamu baba balala ogenda okuwozanga emmundu zisimbye dining musaawa 2 zikadenge ezijja zibakulembera nezijja neziparkinga mu diro nze nategeera nti bro agenda kuba w'amaanyi nnyo nafuna ekirooto wamulootako namulootako Kenzo tubadde nnyo mu bulamu bwe namulootako ate ngenda okuba nakamala kumulootako nendaba nga kadenge zimuwerekera bro okimanyi nti no brine eggaali esooka neziggula ekkubo you're a president wa federation gwe tulina yekka mu ggwanga mu nze era nkugambye president was congratulating minister ebyo bye twagala Kongs honorable thank you president ebyo bye twagala fenga ba bro bagatuuza mwaba mwe mukongratulating ati era ffe kibeerayo n'osanga owanyanya n'akongratulating omwetisi naye kati be sibyaleero tujja byankya kati tuli ku kiriko congratulations minister Fiona Nyamtoro thank you Mr. President naye obukyatuusa omukazi ajatuuse nga awulira ateegaanika waliwo omukazi nga teyeegaanika ekyo wakazi kyetubagamba gatta value buli nga omusaira tasobola kwegaana ng'ekitu wadde yeegaana awo iba n'omukazi wa Kedi bannange nno naye biba biwala birungi beyeegaana era tebaali ba Kedi nabo baalina amannya gaabwe nga bagakoze naye kyetubagambe ekyo nti erinnya muliina naye ebirala weebiri naye amaziga gali mu bitundu ewasulwa abayimbi Salama Road Buziga Bunga mu Nnyonyi na kirese ekyo nsigaze ku mikwano amaziga gali side ne Kenzo yali tulu nnyo Jasmine ne Carol bano bagamba bakulwanira bonna obaagala yekampozi yaddamu ate sirinaako ku bonna gwe njagalako bonna mikwano gyange ng'abayimbi kati ne bamubuuza enkolaganayo ne Nyamtoro eri etya muntu wange nnyo era just watch the space ate akagambo kabi nnyo mu luzungu kabi nnyo era bw'aba bbaawo yakoogere nga kogerako mukazi mulala kabi nnyo muntu wange nnyo era watch the space nze kasana laba jaketi ezifaanagana ne manya ye mutuufu nze enkubye essimu ebuziga nembuuza omwana ki ekiri mu myala naŋŋamba mataba nenkuba emunyonyo ne baŋŋamba gatutta abantu nenkuba ebbunga ne baŋŋamba tetulina we tuyita gasaza ekkubo maziga ate namugongo ne namugongo walisula abayimbi bangi kati bagambye yo tolina woyisa ge tosobola kwawula nnyumba nakkubo bakabira ki Kenzo badde bamina musubi lingi buli musajja yena alabika obulungi nga Kenzo buli mukazi amamu nesu naye munaye kapeni egenda kunyuma nnyo ku mukolo gwabwe ogw'okukyala kuba gwe tusookeramu
Kenza kapo yabwe genda kunyuma nyati nzengenda okwambaza Gundi sister ogenda mwambaza sister Nyamtolo ono designer mulungi nzengenda okumwambaza mulamu ya upozi wayambaza mumbejja wa gwanga ki Gundi Denmark yayambaza omumbejja wa Denmark nzengenda okumwambaza teke nalabye nti wato ngenda funa amusibe ekitambala nga kyekyo tujjayo wato mutegeere anna yonna n'abasajja omusajja akuzaako nga mukazi gwakuzizzaako yo just ekyala muwanvu Kenzo yakoowa ebintu bya jangu onkwatira waggulu ku kabata jangu nsonsekereyo kati ate otumanyidde nodda ne mukati bano nkirowoozezaamu nange nga bweŋŋamba bajje bantereyoko ku nsawo eno mu waggulu obumpi I need this bag, please help me. Kati ate ekyo nno kibeerawo ng'omukwano gutandise okukendeera kati lwe muba mukyalina laavu ennyingi wadde era oba mulaavu naye era aba akumenya baby can you please carry me in the jail bag n'osooka omwebagajja naye ono muba munyumyanga bwakwatekayo I don't need this one. ne kati ntunamu awo nga bakazaala omukwano ogwali awo kuba olaba omukulu yatugambirawo Kenzo bujjo tayogera byama yali agambye akoyina abamawulire aga protecting naye yali wanna mwanje n'agamba nina yeeyo omwana awe nako mutegeera ati wali omukazi naye ate nze nali mbitegedde kibaza ati nenga ona ebogo tanakakasa nga sinakakasawo na lebo linnya kyojjukira wetwawaliza Kinyamatama otusonyiwe Kinyamatama tusonyiwe maliriza misango gyo jazzaake tusonyiwe twakutaalako ekigambo sibe tutera okukola naye amanya gafaanagana Nyamutolo ne Kinyamatama Nyamtolo you look alike the names looks the same no guno teguyina formula omwana yagambye mukwano gwange nnyo era watch the space ate omwana nangamba nti bagamba wasa mukwano gwo yafunye mukwano gwe mpale abaana beeyagala naye katusindike relationship eneegeze gwe bannange bujja kuba mutukoze bubi kubeera maama ab'emimwa munaaba mutukoze tutya bujja kuba temutulekeddeyo kyakusalawo ate tusabanga ate nsaba Kenzo kuluna akikole bannange emikolo tugirindiridde nga bwe tulindiridde ki ate tusaba bwe wakati nga tukyali mu bijaguzo byaffe tetwagala bifaananyi oba binnyo simanyi ono nze namwagalako simanyi bino akina sima bifaananyi bya Idi tulina bifaananyi bya Idi byetwagala kati tuli bize ku Kenzo tuli bize nnyo ku mwana tetwagala sima bifaananyi simanya happy new week nada twagala bifaananyi bya Akiika kati twagala kuva ku Kenzo yo kati sagala bifaananyi birabina bitu distract twagala bifaananyi bya Akiika omwana ow'obulenzi bamuyita nini kati manyiko limuli amusuuza naye eri okubiri awo ina okubanga naye atandikizaako ate nze engeri gye ndi close mayinza n'omuteekako erya Sayimu musiraamu ajja kuba Shamima nti mulenzi okunoonya wetujja wano kutabusi okunoonya wetugwa okuli wano naye Sayimu Kenzo aba akitikoze era tuyita kwa Akiika sister Mula Nyamtolo Fiona minister maama omulungi waffe maama w'eggwanga Uganda oyo mama Uganda kati mama Uganda atobera mukyala president we first lady kati first lady tusaba tuyite kwa Akiika bambi tokitukola banagamba twasigaddewa ne bw'otuyita buyisi ne bwemutuwa kaadi nga tekakasa oba mutuyise va ku bigambo by'abantu ebyogerwa ffe tubeera ne sayidi lubeerera nnyo kuva dda olaba tetulina sayidi omanya baatuyisa bubi tubadde ttiimu mmwe mu mutima yes naye kati twagakiraga kuba tetwagalaga mu kaseera akatuufu right time timu Nyamtolo tugenda mu Akiika tuva mu Akiika tuyingira kukyala mikolo mingi gituuba talayira baminisita tebalayira balina olayira tubadde tusaba Kenzo omuwerekereko nkyembadde njagala saba amuwerekereko kati tujja kubeera nga tuwaga ate naye kira kati Uganda yakyuseemu Nyamtolo gattako musuuza gundi taliiwo makula bujingo taliiwo embaga twali tugimaze oyinza omuyitano taliteekako bawa mutima mubi Nyamtolo musuuza Nyamtolo musuuza kati ate nawe musuuza okwongerako kasonkazi muyite Fiona musuuza kati ate nawe Kenzo yasiramuse Falida abagagga basiramuka anti ffeno tebatufuga tetufugika ono bro mulalamu bayakyuse kale simanyi oba nkisazi naye
ndabanga yakyusa oba omukolo gwe twasembayo awo omusajja bagenda okulanga bisusse ku family negaba ne mukazi kaamale gasiramuka naye mujjabba mutususeeko laba omukolo laba bwe twanjula laba embaga mwete mumanyi kye tuliko naye nga tubabuuza ku basibe nyonyi nagyo musinzira okubanga tulaba tetwababuuzizza kubanga omugambo gubadde gututta nga gwe gutuli ku mutwe gwe gutuli buli wamu naye nga banafa ba Wildlife Million EU batuusa bizigo babijja mu ggwanga ya South Korea n'eggwanga erya America bagamba nti skin olabika bubi olina embalabe skin eri dry abamu ali mugezaako kwerusa ne bigaana n'ofuna nnakko ebizigo bya Wildlife Million EU bijja kuzeeka okomewo bambi mwabimpa nnyo okomewo bali mu kutikka mama buli saa batikka kikonteina 5 twakagula edduuka lyaffe edde naawo Vienna nzate mbeera Vienna ku My Hive shopping mall bona agenda togwamu ssuubi ojja kulinnya ojja kufuna visa Vienna eriwa eri Austria gundi sijja yayina maama we naafa ani Exodus yali Australia byawukana era omanyi kati nze mbimanyi nnyo mbimanyi wangamye nti balinawo ne desk namba ng'abantu babuze era olinga yagula tiketi nkyamu banga zze wakyamu nga abadde agenda Australia najja Austria balina desk namba wamma www.wildlifemillions.com ku website gyogera nobeera nga okola bookings wane Kampala tuli ku care center opposite City Square bikyaliwo byo weebiri ogenda okusinzira kuki ekikutawaanya but assurance gye tukuwa nti mu nnaku 3 bw'otandisa okufuna enjawulo mu nnaku 3 ate era bw'okozesa natural skin yange eri nakyo nkozesa just byakwesiga ndaba akawalatako keyongedde mu masaamasa kizigo kyeka kikola bulala anti katulina labira ku ggwe sisobola kubyesiga nga sikulabiddeeko but so far so good kale kakati ate ne tusobola n'okurefundingira just in case owuliranga biganyi kasoba ne receipt kasoba ne receipt yaffe kale Wildlife Million EU kale Almtaa Enterprises Limited batunda proti ku bukadde 10 weefuna proti nga erina ekyapa bino byompereza bade ki mukwano kagundi kankateeke ekyapa Canada conference Wildlife Million EU kale kakati yogera conference then we tujja take a squeeze back toyina transparent ebegenda kuntawanya transparent kyeki beba twebagimpadde mukwano ze spera Canada kubati bino tukola nga tupapa basobola kugiteekayo mukwano toleta kajanja mu bintu by'abandi anti ulabayo gundi eno giraba saagala ku kajanja kamu giraba eno kino wogiteekako eba ebikka video kiri ekibambigirize kiri awo kati gamba anka atugiremu kana abimanyi bino ajje mukaliwa ka background kano akampe kali transparent kati kola conference y'abandi ndako njinoonya abantu bagala kuwulira kone tubagala mukwano kansoke na Sakifa batwala abantu ku Murana Hijja balese katono ogenda eno sasula esente ntono mpola mpaka bomalayo umura oba bomalayo Hijja oyagala kutwala maama taata senga oba jjajjaawo nga bamusuubiza Hijja naye nga sente ziganya okuwera osobola okugenda ino ogulawo account n'abasakifa basangibwawo ku Sega wa building ate n'obeera nga osanyusa maama kossa taata oba gwe kenyini n'ogenda noba ng'oli mugenyi wa Mungu n'ogamba guno omwaka bannaye njagala mbeere mugenyi wani wa Mungu so bakutwala ku Shakifa bakutwala Makka manyi naawe ebintu by'oluzungu kikutwalira ebbanga okutegeera nti kikyenjogedde kirungi kibi basonyiwe yogera ojja kuteekayo gundi ye Canada nze kale kakati tugende mu maaso owaayi bigenda bitya tuli bulala alhamdulillah so far so good tetuli bubi nnyo ndebe ine kifaananyi kyawo leero tusooka oyagaliza Florence birthday nungi Flo happy birthday nampijja yakoze bina ddene bulala munaye bina lyagezzeemu nno ano ne hip yayongeddemu kanyabo no birthday kasanze kafiiriddwa ate yafiiriddwa obwedda ndabanga ali mu kulya keeki kuva jjo ezo babadde mu birth month kasita abadde anyumiddwa birth month kati aliwa minyeenya wala ene waabwe wala eminyinya temugenza muwerekerako happy birthday Florence nampijja munnange webale kutuuka ku mazaalibwa ejaki gwamuzaala nze mukwano dakula ne Fulo
Tasobola kuwoza. Bwe bino byokuba ng'omulabye bukulu. Tagiwoza. Olw'okuba oyagala ekkanzu ate tekutuusa awo. Wama happy birthday, you look like a 25-year-old sexy beautiful girl curved. Naye ndabyeko akutaddeko akavagini ne ŋŋamba no, that is wrong. Olina bukakafu kimwali musuzeeko mulomwe. No, that is wrong. Keki yange ndeeta keki. Nze kuva gundi yani Rashid Lukwago byatugambye nti bali no sex before marriage. Nakirabye. Naye ŋŋamba webanga Uganda wetutuse. Era alhamdulillah. No Rashid. Sadamu. Byonna wandikoze nako wandibadde okerekere. Nenga amazaalibwa amalungi nampijja. Mukama akukuuma akongera emyaka emirala mingi tulabe ku mikolo gyo. Tusitwene kuba baby. Very soon. Nawe omukubise ku nkuba. Nange onkubise ku nkuba tuvuge tujje eminyinya. Nayiwalako. Bakwata kasatu tujja kulya obunyameruka. Tuba tusulayo. Tujja kulya obunyameruka. Nali nekutobwa akatumwa ne kati empulira nsikyabo. Nze yangamba ndi wa mu kiyungu. Omukolo gwe kyova sigwe sunganye kiri akujjako nga nkyusiza position. Mbu omumwa gwange teguŋŋanya kutuula mu maaso wali bako. Njagala bwakatumwa nendoza bantu bwataata kati. Ekiwata kigenderedde. Ate gwe twaba bifo byeweesabira. Nze wampuliddeko nga nsaba ekyasenga. Era njagala kyabuwala buli sekise. Bugenda nnyenya tugenda siba gomesi nyenye. Ogire mbasawo. Tujje nyenye nkyuse nkole nki. Omukolo we gugwera. Omukolo abakobe bagambira tubale twazize wakyamu. Twawabye. Tusaba mutukirize. Kijennyawo kibatuusaawo. Ng'omu ku basawo. Atabuse. Wa vet. Mukwano Saimo. Ate mususa akamanyiro gwe ne kasuku. Ng'omusawo wa vet. Endowooza Lumumba alageko bulazi kikyendi. Totawaana enkuba eno etandise okutonnya eyinza okulekeraawo ate nga tuba tufunyeemu kaweerero. Omusana gutwokezza nnyo amabegaka. Otulagira ate era guddemu gutwoke ennaku zo katuna kyonna kyabadde atulanga kikulu naye ndowooza abadde omusana abadde gulanga kujja kwa Honorable Nyamutoolo. Nsuse. Te anko gokuba oluseka ate oyitawo wandiko. Naye wavaayo ekikumi. Wajja Enzo. ate ffe twagala Kenzo. Kati bino byonna bye tukatubikolera Nyamutoolo. Anko basalawo nnyo kinene tobawa bayaaye nja bamaliriza. Ffe tetuli nnyo. So twagala okutegeeza mulamu nti oyo muntu tukuze naye tetulina kye tumwagala twagala nnyo ggwe. Twagala omupiira gonna tugukube nga gujjawuwo. Gujjawuwo tewejjaako mikisa. Ffe tuli mu kisa. Kyasi gy'ofunye oba ofunye nnyo. Tuyingire we twagalira. Kwegamba parliament efuuke ennyumba yaffe. Tumalirize Honorable Nyamutoolo tugende ku birala. Naye ebintu ebyo abaana b'abagagga byonna tukyabyogera n'omwana w'omugagga bannaaye. Mbadde ndaba omwami wa Natasha yani Kalugire. Simanyi nnyo linnya lye. Natasha Kalugire because wa Natasha Lwabogo. Bwe mbadde mmanyi. Patience Lwabogo. Oba agazza ki abaana bamukulembeze. Ng'anyumya olunaku lwasooka okuzisinkana sezaala we kati. Baawe. Yajja mu ddiiro nga mukyala we waali girlfriend then nyazaala waali ne sezaala akola ki? Atudde. Mwana muwala ye yasooka okufuluma swe. N'amulekawo. Maama n'afuluma we bwi. N'amulekawo. Taata n'ayongeza documentary ya Second World War nga muli amasasi ne bomu. Omukulu atandise kwa asasi ku ssasi. Ali katandika butandise yayogera kigambo kyonna. Kakati ono agamba noza ali bagenzi bampadde mu kusakola kikoogera atandika awetamu ensingo bwati abeeko kyakola ki? Anyumyemu ne mukulu munne. N'amuteera omukono mu bbanga bwati. Kitegeeza ninda. Sirika. N'asooka alaba. Musajja ajjukidde ki? sajjukira.
omanyi eddakiika 3 ye gwe yalabanga omwaka mukulu n'akendeeza sound ekyandibadde ng'ekibuuzo ekisooka onywa ku mwenge yakoyera ddala abakomba ku ndigi mbu omukulu mu kumuddamu yaddamu omulundi gumu nga byonna abizzeemu yaddamu kigambo ki sigunywa mbadde ngunywa ngenda kuguvaako kyenjagala okukola kakati kitegeeza okugenda mu baana abo ati awo yali agambye eki ku byonna talina kyeyategeeza kimu butuufu yatya kako kyekitegeeza okwagala omwana w'omugagga pressure kati ow'omwavu lutuukayo etaata tusanyusa okukulaba munnange wayi akamonde akatooka akookya enkoko gyataaguze ne bagimuwa n'enkoko nkulu n'agyemanyulira awo n'agirya negwe ekiri mu baavu okimanyi ofunisa omwana w'omwavu olubuto ne bakuyita ogenda obalabeko n'omala emyezi 5 nga togendangayo ate teri akunenya mu gw'omukaaga nojja ne beeyala taata tusanyusa okulaba n'enkoko nkulu taata gyabadde ali akola ogojja ne bakugobera enkoko ne bagamba leka munnange kazze muno gulinga mukisa olabazze naye bamukwata bulungi kati bwayogera botika amazzi mukamwa munange omusajja abasajja kati wulira ssezaala bye yagamba oli teyamugambayo yadde ekigambo nti anti otutte ekkuba bw'oba engoma yiiyo tugikuwadde okubanga yateekako masasi ate oyinza nosanga baali bwekwanya ku kampasi nga tamunyeganga nako kakati ekiyeyo difference y'okukwana omwana family mu family ez'amaanyi oyinza osanga olukiiko lw'ekika nga mujjudde bajjeno bokka buli ayimuka okwogera asooka kukokinga sasi oh my son, nice to see you. Please love my daughter. We love you. As you see. Era botegeera tiwensinikira bakakunjuza ebinnyo. Omulala n'ayimuka najjayo kabomu n'akakasukira naga please give it me back. Kati mukasonse kati. Abagagga bazanyazanya ebintu ebitanyuma Aza n'okujese bakamundu nakakusongamu. Osanga embulire y'omugagga ngeringa ennungi naye nyambi muko mwana wange I know you have a gun netomala gagikozesa it's not good it's your husband keep your gun make sure not that until it is called for ebitabigamba make sure that mulimu amasasi but don't use your gun okay akugamba nti atawaana mukuba amasasi kati n'omuwala bwagenda amaka g'omulenzi nga bagagga naye bwatwe bamuyisa kisoboka bakwandika temuwala engeri gyali mukazi baba kutiisatiisaamukko noba kati bana ebintu bya Katonda bizibu ogenda sanga nabinyamutolo ng'emboozi zonna oli anyumya bwe namala somano I went to UK I did this because ebitya I was in US for 3 years then No, my dad said you're going to work in the parliament. I was like, no, Dad, I want to be. I can't be in a parliament. You know, it's just stressing. Yeah, I don't want to stress myself. I hate being in SC. It's the same. Oh, tulaze nti wako ina fani ekaba kada. Akati kala kambata na yale emboozi. Emboozi zawe zigenda kwawukana nnyo ku mbaga yaabwe. Ali wa myaka 5 ate n'embula ne bano. Tuba tukyebase bwe tuti muwala gwe nakivubo ne bakuba amasasi. Awe nakubira sikyaloosi. Mani yawo nfunye amaka manyi nteredde. Omukazi nanzirukako. Ne baŋŋamba agende wase nnyoko. Enkaaba nze gwolaba nabonabonereza egundi wano bagirabe batya. Ivory Coast. Nabona Ivory Coast nendya fufu ngenda ku internet nenkaaba ate wali yanyamba. Ensi n'abantu benna ninsuubira nti bange bandekawo. Siriera senda zero. Sirabira olunaku najja ku airport omuntu omu n'atannona kyannuma. Lunafuna ku ssente. Ekinsirisiza ku banda nga bino maze n'obyonoona. Amaanyi gaye gonna ge natandisizza. Anti yakyanira bisobi bw'atandi tuwadde ngeno master twayonoona. Wanyumiriza manager w'omuyimbi omu yalaba interview dakiika 25 n'akubira yagikola. Ka interview kalungi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Ebyo Yetwagala ebyo.
muyimbi we bali mwagala agenda badakika 25 eziddako nga nsusa yakuba ayomba ne nammwe ekyo mwakoze mutegedde mumanyi nnyo akola ekintu ekyo n'otamujjukiza nti omutwe tebagugula naye nga byebyo naye bambi abaavu era embazi zaffe zawukanira ddala ez'abaavu n'abagagga eka tugenda kuwasa baana b'abagagga paka kuwulira bubi baana b'abagagga paka kuwulira bubi tugamba bakolako effujjo kati kuba wasa bajjayo nali njagala wasa mwana wa mugagga naye okufugwa wakeera nti wapapa bakeera okunzaalamu bakeera okuzaalamu wapapa abakazi banzaddezaddemu wayonooneka mangu yemu abaana bazanya nkakakebe teri mwana yazanya kakebe yasigala mpajje with the research kuba kati ffe tetwabiraba twakulira kololo Mackenzie Valley ako kololo ngambya kokolo agweka kufula musiru nawe tomulate mbalamu amagezi anti bifaanagano oyinza okukola ensobi akokolo yeeriwa kiri mu nsiiki kiri mu Uganda simanyiyo kololo okwatawa nze nakulira kololo Mackenzie Valley oyitawa mama ngo omutwe yabeerangayo anti ngamba oyitawa kololo oyitawa Chinese embassy Lohana nodda ku Victoria's waliwo Victoria's awo anti gwa nnyumiza simanyi naye walingawo ekikuba ekikkirira paka woyituutuka emmengo mutwalawa bro nage kati waliwo abagenda kujaka kalimba yakulira eno saagala kumanya bakwano anytime from now omukazi asobola okuyita bro baparliament baagala okuneeraga temuneeraga ba bro I'm not your level bakuleke munasinkana mukuziika tusinkane mukuziika n'okulaba baparliament but I changed embeera ekyuka nkyuka omanyi ku nsi tewali bantu batulemerako nga betwakula nabo banne mumanye nti mmwe muli bannyimbe bwe tusooka tujja okwogera ku ffene wa Mamigundi yali awooma bwe tujja okwogera ku kibira ekyali wakati bazimba bw'amayumba temutalika mu boozi gwammwe nga tulina notulimba tumaliriza naye Daniela bulijjo abaana yabalina yekka kati basobola batemamu batememu omwana omu abeere e Kampala ate omulala abeere egu mbadde manyi asobola okuba nabo naye nga bagabana kuba akantu ke yagambye single mother of 5 taking care of them nze ndowooza olaba abakazi abo balaba weki kyolowooza she's fed up akooye ekyomusajja gwatabeera naye she was already tired just she was waiting for the right time manyi nze ex wange omunothana kiwooza nakyoli abo abaana babeera ne laavu abakyoli the northerners nange nayinako ex omunozana naye lwako abakyala nnyo abafamile yaabwe bakyala nnyo obuzibu nayina bwe yabeeranga ku ssimu nga tetukwatagana nga ataalwako nnyo nga aseka olumu nanyiga ate balina olulimi lwe boogera toluwulira kati ate nagenda n'atabiikirizaamu olulimi lwe lungi n'atabiikirizaamu ebigambo by'oluzungu ate ebigambo by'oluzungu mu kaseera wabitabiikirizaamu olowooza nga abayogera ku ggwe balinga abakugeya that man n'ogamba bamaze then I didn't know bidagira nkiru Salva Kiir kakati jukira wawulidde maani ne Kiir okiwulidde n'ogamba bagenda kunzita n'ogamba baleka balonansi kumbe bali ku mboozi ndala nnyo naye bali true balina omukwano gwa ddala era bayiremu abalina pulani y'okkuba ekyo eyo funa northern si bangu bakubba omusangawo ali intact kati ate ono ku bunorthern n'agattako ng'ava from a Catholic family, staunch Catholic family. Lwaki olowooza muli yagatadde kati nga twabiwulira dda ani kati kitegeeza nti ebibiri ziri pillars ebbiri nze ndowooza yange ze zamugaidinga okubiyitamu mu kaseera byali bimulumira era ze zibadde zimukuuma okubyekuumira kati naye ejjukira Daniel asigala mukazi tekabulamu kakati omukazi teyeetaaga kulaba nga ovuga mmotoka ya bbeeyi wabula omukazi kasita kulaba nga olinganga gwali ali obulungi. It doesn't mean that she doesn't want her kids abaagala nejjukira abaana bo dilinganga kukomerera Daniel for the next 10 years
paka bwana agumi nga bana bonna bakole ki baveemu oba nkitegeera kakati buli bwalowooza ku taata yaali ekampala eyeeyagala akuba kivulu ku kivulu Nyanze. naye nga yeeyagala kati nkugambye it is just an assumption ye gyalowooza nti ayakayo omusajja ali kampala kubanga gyosanga newayinza okuba nga ayinza oba ali mu bbalo linakuba kafaananyi manyi kampala waliyo abantu balina olugambo ate nze baŋŋamba mbu ekiri e bulaaya abantu b'e bulaaya abasajja b'e bulaaya omulimu omukulu gwe bakola e bulaaya kugula lugambo bw ate bagugula kutandikira ku 5 era wandibadde omulimu ogwo ogwekwata ntwala 5 mbu gwe batandikire okugula olugambo era bwaluwulira bw'ati ne bw'aba nga si mazima agatwala nze nange sizikwata naye nga mukwano baŋŋamba balugula ate ne balukkiririzaamu endibedde nabo naye lwa lugambo bagula nnyo olugambo ate abasajja b'e bulaaya kyekintu mu kikomi okugula olugambo temulina kye mufunamu kati nze ndowooza yange Daniel ali mu kifiiriza ate ye bw'abanga alina naye ekyali kimuluma naye ng'asirise busi anti kati kubanga ekibuuzo kiriwe anti wakiŋŋamba nti ali mu kifiiriza abakazi bamanyi okubanga yalumwa naye ng'ateekateeka baana be ng'alaba beetaaga bakule alyoka abakubirewo amawulire kiddayo wali nti lwaki yasirika yali alina okukola ki yalaba nga tekyetaagisa by that time kati naye essaawa zino era ne wakyogera tekina kikikola ki kyekimugattako kiina naye ye nga ye aba akibaze buli bulamu bubwe kati mwe abali emabbali mulaba tekina kyekimugattako mu amerika ani agaana Daniel okufuna musajja gwayagala ye nga ye naye asobola omufuna naye mu baana be ayingiddemu atya abaana olwedde bakimanyi ayina osooka nakitugamba abaana nakigamba n'ensi just in case nga abatwanjulidde omuntu omulala tuleme kuba nnyo nga ate tuwaawaala nnyo manya bannayuganda tulina emimwa gino egyaffe kujjukira kwe tulya nze kati bino byambu baŋŋamba anko ne bwagenda mu amerika abaana babamuleetera buleetezi ne ku 13 kasita otaddeko kambu mbu kuba bakuba abo ma ne kati bakyakuba tebakoowanga oba okitegeera kati kitegeeza nti wobanga netaddadi yayinza oba tasobola kujja waka abaana olwedde babadde bakola ki ate abaana b'ebweru bagezi tebalinganga abaana ba wano bawuliriza wano mu Africa oyinza otolanga ngu taatawo ne maama mu kisenge kimu naye nga gwe okyamuyita taata n'okitegeera mumaze kukula nti baali baayawukana otandika ekitunatamnogalindako naye ate abaddugavu bali open abazungu bali open kuba oyo mutabani wa Kamira oluzungu lwafuuwako talwogera fuwa lufuuwe simanyi nakumanya jjajja kyakola omanyi obuzibu mukyala Mayanja bw'alina okuwuliriza abaana be nga boogera muzzukulu wa Palaso najja luzunguluka kapo eyo yannumye nnyo manyi ezo ze kapo wano ze twali twagala eya Kamiliyoni eya Bebe n'eya Bobi Wine bwe ziba nga zino ebbiri zikyaliwo si kapo ze twali twagala twali twagala bayimbi kati n'ebibatambulirako kapo twazaagala zaali zitumirira kapo ya Daniel ne Kamiri tebeerangako popular because Daniel teyali wa mawulire beekubanga ne tubiraba beekubako ddi si mbu tewabirabanga mawulire nti kati anobye webagune emutungo mbu nno kati anobye ate kati musimanya yagenze wa taata we yabeererangawo oli faazo muzungu naye nze ndowooza omuntu abantu okwawukana it is okay for as long as bakyali balamu bonna bakyasobola bazaala kifirika kati abaana bataano babazadde kifirika enzaala yabafirika twala eri naawe bayina ssente abaana baabo bali bulungi ne kati balina kati kitawaanya ki the issue is about kuguluminga abaana nti they need a father and a mother figure at the same time oba okitegeera kati nsobola okuwa example nti singa Bobby ne Babi baba baawukanye God forbid mutabani waabwe ali mu America bonna bali wano nti kati bukyakulanya sogama kanji linnya ngende njogere n'omulenzi oba kale gwe linnya ogenda olabe omuki omulenzi you get the point so kati abaana abo omwana omu babiri olumu at times bangu bakumanaginga ku muntu omuki omu era nze kyekikuzayo kiri nti Daniel asobola kubanga bintu byonna yabisirikira naye buli bwatuuka nga the problem is not money naye buli wafuna ekimu kyalenjingamu nagamba this money is would have been here naye taaliiwo nga baako ka fact katuwa saba mukama abasaasire bambi abateekeko ekisa naye amagezi ffe getwagambye Kamiliyoni ave yakkirize lwaki mumukako okwogera
akkirize olaba olugambo lwammwe nedda lwaki mumukaka anti wuliriza ekisooka osobola kubanga mukazi agamba 15 years ago yes byali bya myaka nga 15 emabega gye bamala n'omusajja n'omukazi kati ayina emyaka so bisobola okuba nga byaliwo naye nga kamiliyoni bisobola okuba nga bisobola okuba nga byaliwo agenda tuuka ku mukolo ng'akyali mwezi madde ndudde omukola madde ndudde naye kati anti era naye agezi ayina ogenda akwana muntu kitegeeza kati mwamubuulirira sindi tetunaba agenda kwa ne muno naba yava mu kwanjula enkeera n'agenda mu interview kwegati ewamu waazi obafuna ddi obudde n'omukyala nze banawe n'ateeka ssente mukazi ajja kujejjusa akubira abewa bagambe banaye ono mumuddizeyo ku ssente kuwala kampozi wakyala bukyazi anti era nekyo nakyo kyali kimusizza kati ate wona amwanjula n'oleeta ku bintu bukadde 4-5 bwali bumusi ku kyalo tuva mu mukolo jakamasi waliwo amazzi ge bagamba agabuguma mpaka kuwulira bubi keesi nze njikebera temubaka munda naye oba omalayo ssente zo naye kati jjukira wanaaba nga alimu ffe naffe otulowoozaako naffe tujja kalabe nga mbalowoozaako ebirabo tubirekera shamimu yabikebera nga ffe tubula temukwata kuira bajja baloga ebirabo nze kati sikyaloga egweddego terikyankwata nze mbikebera ono atunulira bashiriku ne bagwa eddalu naye genda kufana emundu omala ova ku mukolo ese bakigeze jasiti mukwanjira olwembaga mukano leka abakazi bekeja nga bawangudde kati ekiri yakamuwa breakfast namuwa mid breakfast oba akamalamu obuugi nti ono kasooli yasigaddewo tugenda mukola tuti kati ate kyatamanyi ono kyatamanyi yalowooza bamwagala bamusuula katale ebbuto ligejje agweko kasuku yakakiraba omanyi buli ogenda olingiza kafeeyi nga kagaba I do not want big stomachs kasuku yakakiraba nawe jakiraba kuva nango kuli awo wala watandise okuyita sugar daddy ne mmanya ne kakati yali plan ya mukazi wamma kulaba ogenderera okulusala naye ate kati gwe ne bwosala era osigala oli sugar daddy anti akawala atakuba kati oli alina enviiri wasiibye gwe gwe njagala ovuma mukano nesonyiwa mpa ku ssente zange mpaka ekitundu embeera muva mu Easter muva mu Easter naabo kyalina myadde 10 totwale mukazi out n'abaana bo tugenda mugundi bakayita kajampudi ankabe wabalabi bannange mukama weebale ne anko abe kamba buli kabasajja bakula bubi sembusa alinga ino mutoro bamusibirako leero bannaye kafaizo kagenze ne kawula ne ngamba ya rabbi nene ekitali kyakula bubi theatre ino okwevoluvinga mwana gwo wagenda nga noyogera ebigambo nti no theatre abantu abamu bagikuumide abantu balowooza ovuma bayita abantu bajja mu theatre ne bagaana paka kwambala biteete nga Segaawo yagambye you people you should outgrow some things ng'ebyo kasuka ssente yabigobye ate nga mutuufu ebyo ebintu kati tuli wano ensi eteesa ku mukwano gwabe kukujju gojo osasanya ni molo muguteteyi mutuleke butuleke namu nanti munange theatre yagwa babayise baganya ade balina kwambala biteteyi nate n'abantu abeyogeza ekisibye ekisiru bakome nze kati mbadde nva wali ku Twitter nva kuyisaamu muntu atugambye omanyirwaza mugagga wa ggwanga akoze emirimu tumusondera ekizimbe ne mugamba musajja bwe yakolanga ssente ng'aziteeka mu ssusu ng'amanyira buli muntu kibi nnyo zaagenze ogira ng'agamba abaana yadda mukukusa ku nsusu tubireke ebyo bigere tunabiteekawo ng'ekijjukizo kati abasajja babadde balanga show baani abe badde balanga show abantu baganya okujja abayisa abantu ku bativale ne bagaana katono nnyo Stress no more if your dream is to go abroad.
SMP Tours and Travel is here for you. We work on your travel documents like passport and ticketing, and we can get you visas for countries like Turkey, Switzerland, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Denmark, Dubai, England, USA, Bahrain, Canada, and South Africa. We are located on plot 9, Lumu Street, Kampala, Julina Complex. You can call us on 0759 793 767 or visit us on www.smptoursandtravel.com. SMP Tours and Travel, let's explore. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District Esimu 0753 3 4 oba 0705 4 9 tufuna ku WhatsApp plus 973 362 388 59. Aha. Mukwano abba ayisa abantu ne bagana n'agamba bannange kimala edda drama abireka bwemuntu abasajja bagenda kugira mu bokisa nedda nti kati olaba twabibagamba nti bannange theatre yagwa ne bagana okukkiriza ne tubagamba theatre kye tulina okukola kiri bwekine bwekiti ekisooka theatre yeeyawula ku media ekisooka theatre eyagala kukola byayo mulina akatuutu kamwe ke mwatuulamu kati bayisa abantu mu theatre bonna babizannye biganye bagamba kati ebyakola basinga bakatakola byakoze ebya filimu ebyali nga waliwo akapulika filimu kyobana iconi zabaddeyo ebya filimu nze era aba Nigeria ne batulendinga okukola ki nedda naye naye ate ezo iconi ze ziriwo ezisinga kati ate ze z'amaanyi ze tulina Shamimu njogera oyonzija kati ekisooka ebya filimu ebyali era nze nebaza abaana babiri wano wammanga waliwo omuvubuka bamuyita Richard Mulindwa mumanyi Richard yajja nga watugamba oyo tamanyi luzungu oyo takola ki Richard n'akola filimu ku filimu nga tatuwummuza omwana yagenda n'akola filimu bagiyita Leira Honorable Kadaga yali whatever speaker at that time najja alabe filimu nina uliango mutima gunkukuse Honorable yalaba kola inisatu agenda okulaba yetutatula ku bwati nakona kupote gandi bafuluma ngaleere badde ki filimu ndoza yesinga mulo it has the longest sex scene yabana Uganda oyo bagita Leira omwana yani omwana ya Richard Mulindwa omwana yakala katakana ne kafiira mbuli amanyi nge omwana alinga akagona nga speaker atudde kati embozi mugole wetegera kwa mikolo naye Mulindwa waliwo omuwala bamuyita Keria Christine Nampala mumanyi filimu ye esinga ye muna Uganda ayina filimu esinga okubeera nominated I can count bagiyita The Forbidden yo filimu bagi nominating endoze mirungi 18 no nga ona wadi mwezi giddomu kana basajja ba magezi ki kubanga kemwala bya biteteyo kudako baddamu bagulawo kwakino kyatambudde abantu ne bajja nabo benyi bakati bakitadde ne mukalanga anti kyatambudde katodako bagenda gabuna bakali katambudde tugendere mu boxer kakati ebyo bintu tebisobola kugenga ne rongorane theater bobo otunda theater ng'otunda omuza waliwo kiri ekipule ekyo kyozanye ekirimu akavubuka kali ka osmosis bakitani jirwa namukwakula very good script kakati namukwakula nze kindeeta okulaba namukwakula si Shamimu kuba nkulaba nze njagala kunyumirwa muzannyo tuyige nnyo tunda art okusinga amanya omayimba abantu abasinga bali tebamanyi John Sega bwafaanana nga John tebamumanyi aba basajja batunda face info kyo tunda ki ati naye nga ate omuntu agamba nti naye n'empandiika yasegawa n'omubuuza segawa yaani ngali awo nga neti bakola ki tebamulaba so at the end of the day
ekisobola okusitula mu nsi muno ati mulungi. Waliwo omuntu eyagamba Bobi Wine bamulonze mu Oscar kubanga abazungu nabo bakoye mu 7. Shut up. There's a documentary was done by professionals. Kitegeera nti ekyali wali ng'ogyeko ebya documentary olugero ati yali kyekyo. Kitegeera kakati abantu bano kye bakola Saimo yaddako kwambala ekiteete. Kati abantu bano naye nze ndowooza ye Saimo lwaki takyazanye naye nze ndowooza ekyamazima bagamba desperate times call for desperate measures. Ekyamazima but if you create desperate times no you should create solutions for amazima kati kanchi bagambe ebitete babikoze eki babyambadde tabadde mulimba loli guy badde balina production bali mukola ki mukukola. But I think we tuba tunasobola okutereeza theater tunagitereeza nga abantu bakola ki mwebali kati ngana bawa anti abo bagenda mangwera anti naye mu byonna bano betulina bakozi era basobola okukola ki okukola aliranye wali kunse si ensonga nze ngana baga mulese example ya Mulindwa was good naye Mulindwa ne bakola kati for example mu movies ya Uganda sex is imaginary byali tebirabwako nesuuka yakyuka sawa namba Uganda ebyo tebikola but it is imaginary oba ontegeera kubanga film n'ennyimba bitambulira mu buwango bwaki bwaffe tisinga Mulindwa yasooka kubanga Mulindwa yali enanga emboozi ennungi nga n'ekifaananyi ki ekirungi singa yasooka n'investinga mu kyaffe wano n'afuna ssente kati alyoka agenda akola ebiri n'akola ebibye wano Shamimu wakwata obukadde 2 bwafunye obwalo nabuteeka mu firimu ki ennungi firimu n'egaana okutambula n'agenda n'atoba naki tugamba nti Shamimu kozesa ekitono ky'olina sooka ofune ssente kubanga omuntu alina ssente mu industry ntakola ki kakati theatre nefe etya kubanga ate kino kireese kuba leero World Theatre Day eyongera mangu eyongera bwongezi kati World Theatre Day abantu tebamanyi na World Theatre efe etya National Theatre Rosie Mbowa Professor Makerere atuuka a professionalizing a theatre ng'agamba abe Makerere n'abazungu British Council nti abasajja bano bakola ebintu birungi tubaleete tukole ki tubasomese era abasinga abo mulaba bafunira akakisa akasomera ne bakatolu bwama bonna abo okitegeera kati bwe bagenda Rosie alaga bano abantu akajji nti bannange mwategedde ekiriwo abazungu bano balina ze tuyita grants obuyambi wandiika proposal bakuwe ssente olaga omuzannyo okitegeera abasajja ne batuuka nti abantu abategeera theatre basigala eno waggulu okitegeera nga ye akola omuzannyo gyegiri emizannyo mirungi singa olaba ku muzannyo baguyita Ore Maria gwa Judith Adongo ne Andrew Sebagala waliwo omulala baguyita Gadi okitegeera production zaakabi funding kyekyo naye nga bo bannanyinizo tobabulira bantu omuzannyo gwakoleddwa oba mwe temulaba yo muzungu alina proof nti omuzannyo gwakoze eki gwakoleddwa abo ne batta theatre nti bakolanga emizannyo emirungi naye nga tosobola kufuna akola ki agulaba ekitegeera kati ne tudda ku bali funding ene y'abazungu tebagiyingira bayingira eriroko nti ministry ya health inayo funding ya sirimu nga theatre kiba ku sirimu ku somero basasulwa dda okitegeera nga begabira ki kasente nga Shamimu ofuna mu kaloolo okitegeera babanga go bayambye era ekyabaawo mu byebyo mwenna mubimanyi abamu ne bevuunika ku baana abasinga ne bakyawa theatre okitegeera abamu ne batasasula baana okitegeera kati theatre ino okudda ng'eri ku genuine agenda naye aba Shamimu siwana Shamimu nti mukwano gwange naye Shamimu bw'aleeta abaana ne kana akaana kawembejja kani kafeeyi nako ssebo bwe babaga batransport ng'ate agenda katuwalako kafuna kati kamba example relevant contracts ezimu makula ziyasooka okugaba it was Kayimbira ne Kayimbira talina contract yali emazeeko lwaki nga bakola tebinyuma ng'era bifu
Gini n'agenda ye n'ajjayo contract n'atuula then n'aleeta bakayimbira ayinako projects right now balina project bagiyita erimu ba rain baani abo ekola bulungi it's a good project lwaki nti Gini agikutte single handedly kati bakayimbira is the team gyakola nayo when they win as bakayimbira naye management yaki kati ekigenda kukiddeyo eri kuba ku ssente n'enkozesa yaazo ne motivation naye kati olaba nkyagamba Buule ekyokuba nti twagala abantu bajje mu theatre tekitwambaza biteeteeyi kisobola okuwaawaza ne bajja ogusooka n'ogwokubiri ne bajja naye bw'onoddamu n'obeetaaga nga bw'obadde obeetaaga banajja singa bafuna ekirungi nkukakasa nti waliwo alaba agenda okugamba Shamimu ayita abantu ne bajja lubowa n'enkya ne luli katono nnyo nekirala kyensisagala tulaba aleme kuwuwa waliwo agamba wali nti Shamimu creativity oba bwe kiri naye kankugambe ku kyobuyiiya waliwo omuzanyo bagayita kayaayu omuseveni ow'ebyuma gwali gw'abakalidi Kapapali nasingana kalidi Kapapali yaŋŋamba nti waliwo olunaku yali ayagala okuzannyanga Obote n'atuuka n'akuza enviiri n'azikubamu layini n'ayambalanga Obote and everyone got impressed. Creativity tegaana naye ng'eri called for ekitegeera abaana bagenda kwambala legging bajenga batuutidde mukwano gundi yayambala legging yali anzisirwa ne mumujjukira gwejjukira za munnyuko gundi fire nze nali nfudde kati kambabulire ebyaddala naye amazima Shamimu za munnyu ne abasajja kale nga bino byawo nete munyuma tewali kikakkanya theatre ng'okukwata nga ba expendables abo bwe bali ne batafuna baki bantu oba ntegeera wabula kyenjagala okukakasa kiri kino kimu nti abantu abo production yaabwe egenda baki nungi oba kitegeera naye there is need omanyi Uganda tukize tugaane badde theatre olaba katuli yayimuka nnyo emabega kaawo kati n'ekirala kankibagambe ebadde zeemu ekkirizi anti katono nnyo luli edda baakolanga nga bwala baguyita batyako akajjampuni gemanya ga theatre amakadde Eboniz yenajja akajampuni the solution kiyagattako audience netuka kati nga tekyasobola kutyalwa kuba otumya akajampuni olina okwongerako kati saawa zino ekyamazima okuwaawaza kwe kusinga okuleeta baki abantu ne relevance ate bannayuganda kati baagala byonoone ngenda baayo y'akantu kamu Uncle John mulaba yakoze YouTube Buyu studio njagala ogenda otune mu comments waliwo abalaba ebipya abantu olaba giri emizannyo abagiraba be bantu abakaddiwa nga kati nga bwawulya theatre alaba nga tewakyaliyo bamuzannyira naye bano abalaba balaba ekintu ekirungi nga kiki naye because abazannyanga ebyo Uncle John bateekayo they were great actors anika naye kyekugamba nti singa abaamanya nti kakati omuzannyo guno empuuna malungu tugenda kuzannyira emyezi meka 6 after 6 months nga tukyali into practice katuguteekeyo ku YouTube sikufuna sente nena kulaga ono atajja mu theatre nti waliwo ekyenjalo ku theatre anti Uncle John yali yabigobe ebyo baki ati naye kati kulemererwa ku shiftinga kumanya nti nno edda yamaze nakiza nti teri baayo kambanyumize bwe nali talent Durban nga nsoma okufuuka talent Durban yeki buli mwaka oba oluvannyuma lwa myaka egiiseewo tukalubya nnyo bingi wabaawo arrangement e South Africa basomesa ab'amawulire n'aba filmmakers oba abawandi double hunt anyhow kati batusomesa batusomesa ovudde buvi ku basiru onyonyole ebyo kuleka batusomesa ekintu kimu nti art doesn't expire but artists expire but artists can avoid expiring nti abayiiya baggwako naye bye bayiiya tebikola ki tebiggwako naye ate abayiiya basobola okulwanyisa okuggwako nga bakola bino wammanga evolving okwebbulula nti twalaba Shamimu nga maama atunda akatogo ng'azannya ekitegeera ne tuwomerwa Shamimu n'atuuka nga si oli Shamimu ate acontributinga ku muzannyo gw'abantu azanye aleme kuddayo na ssente Shamimu najja muona lebozi n'ebirala n'asasulwa ku ssente
kati Shamimu n'atuuka nti kale kati nsasuddwa ku ssente n'agamba nange ngenda kufuuka producer okitegeera gye bujjako Shamimu afuuke director simanyi wafuuka dda director wa executive captions ayo company director w'omuzannyo direction kitegeera bw'anaatuuka ekiseera Shamimu afuuke eki executive director oba talent manager kitegeera awo musajja asituula mu loolo nga buli kaseera banoonya loolo ye ssebo yayagala bakole ki bakwate bambi banyambi bambazaako John Rege naye John Sega wa muleginga naye nga tabisobola eyo tumaliriza ku basajja ze kunze awo ekituufu ajagala kyali ddaddi abata kyali ddaddi mba mutadde naye it was a good move nze kyenayagadde it is a sacrifice for the beewaddeyo byonna mwogere mubavume naye abantu bajje bannange kambabulye mu byonna theatre enkalu kati nze kyensaba abantu we bajja tusale amagezi tulabe engeri tusobola okuyitaininga basigalemu kubanga eri amazima wetunasigalayo eri mu comfort zone yaffe lwakuba nti ekituufu abantu ba theatre bali mu comfort zone nze nabagamba tambula mukole olaba abayimbi kye batusinga eno abayimbi batusinga bingi nabibagamba ebyo byonna naye ekirungi babirabyeko kati naye abo abantu abagenda ate nga akajjampu tekagenda kujjuza kagenda kukola kanaku 2 ennaku eze 2 baba maintaining bakaddemu ne wiiki endala wagire naye ebintu ebyo byagala egi omuntu yena najanga atubadde mu biteete era zonna lwakale waliwo abatanyumye zamunye teyalumye bulungi naye ate atese embuusi embuusi bano bwe bamufaanaganyiza mu bantu b'e Kampala wano balamu ayina abakazi be yafaananye waliwo omuntu komenti gye naye n'agamba mbu naye basajja mukale era mulina be mufaananye muffe naye abe bamutenda ntumbwe yabadde n'entumbwe ye ntumbwe maanyi naye era ayita yava mu ntumbwe oba tomuwana mu mpaana naye badde mu bya butuufu mulungi kwali abasajja bambi nga balina entumbwe anko aba alina entumbwe ye Faizo nedda Faizo kyaganyemu ate bwe yayawudde ati nekiganyira ddala netulaba ebyenda anko Faizo yabadde ng'omubbi ate bayerabidde kabakusa abadde abba ne bamwambula n'afuna wali oguteete niko okuduka waliwo mabira yasusse ate bamwadde kampi ate kikyo kyerumu kyakiikiridde abeeru abo abakazi we bagambidde abasajja mulekera baba wekitiibwa isimanya yagala ekikazi nga kyayawula nga kiyina wayawula gwatayawula kiwali omusajja yambala ekiteteyi n'abeera nga alabise mu bulungi nze nina ne hips enkyanja agenda ewaka ekiro nyambale mu kiteteyi ky'omukyala ndabe embaga weekomye embaga ogiwonye ate ng'omukazi ekimunyiiza kumukiitingako na mukazi mubi tajja kutwala kumanya budde kumanya nti gwe abadde naye ate wema nesunye tofaayo embaga ogiwonye kijabu ne kalegingi ndowooza gaba maanyi embaga ogiwonye nensibako otukaayo tomenyese nnyo ndowooza Katonda kye yakola abasajja ali mu ggulu eyo agamba kye nabakola beepankapanka tumalirize bulo ono ngenda kukomawo naye wayi ndowooza byebyo oyaje tadde abuulirira bawala kansala tugenda mmaliriza ne tusingana mu kajjampuni over the weekend